2 paka ku ssaawa 3 Spark Macha program wokyali kanyomero kaffe kano ke tuyita emboozi y'eggwanga okimanyi bulungi nnyo tuteekeddwa okubeera nga tumanya eggwanga nga bwe litambula okuba nga tumanya buli kkobe litambula okumanya byotaaga okumanya eddembe lyo nga omulonzi amateeka agafuga akalulu kano ke tulimu n'obeera ng'ogenda okwetaba mu kalulu ng'omanyi ekyokukola ensonga lwaki bannaffe aba Uganda NGO Forum batwegattako okusobola okubeera nga tuyambako mu nteekateeka eno y'okweteekerateekera akalu ka 2026 omulonzi omanye eddembe lyo omanye amateeka amutambulizibwa akalu kano ne bano abantu abeesimbyewo bamanye biki bye basaanidde okubeera nga bategeeza abantu wa naddi na butya kubanga olaba kampeyini zino zibeerawo kakuyege n'atambula naye weesanga ng'abantu tebamanyi kyakukola n'abo bennyini abeesimbyewo nga tamanyi kyakukola so tuyambako obaoliawo mu ngeri emu b'endala okusobozesa abantu okutegeera ebigenda mu maaso mu studios tuli bamukisa okuba nga twegatteddwako mwami Mande Kintu omusajja ono munnamawulire okumala akabanga ate oluvannyuma bwe yagavaamu natandika okubeera nga aweereza mu gavumenti eno mu biti ebyenjawulo gamba yaliko RCC epalisa then n'avaayo n'agenda mu disitulikiti endala yali y'Ekibuku then oluvannyuma n'abeera yamalira Nakawa nakoma nange okumutegeerera nga RCC Nakawa mu kiseera kino ali ku mulimu gwa mobilization ogutali musango namusa ku balabi baffe ku Spark TV7 neyanziza era mukama omulungi ekiseera kyonna njagala okwebaza management ya Spark TV ebyemukola byonna njagala okwebaza ba NGO Forum balina office eri ewaffe ng'oyambuka Muyenga baluddewo ate njagala okwebaza bannamawulire ne media organizations mukoze emirimu gyammwe kakati tuli ku kinyusi kyennyini kubanga kati akaseera ketulimu kabyakulonda bekiri ne bw'obanga otegese mukolo gutya okulonda bannabyabufuzi ne buli bwe tugenda mu campaign wabeerawo excitements nnyingi naye ebintu byonna biri mu constitution n'abeesimbyewo bakimanyi nabano abalonzi baffe okubajjukiza njagala okwebaza abo bonna abakoze omulimu ogw'okusomesa abantu ku bintu by'okulonda kubanga okulonda bwe kubeerawo tetwagala kulonda kubeerawo nti kwavaawo mpitewo okulonda kubeerawo wabeerawo awangula ne gwe bawangudde gubanga mupiira nze mpagira vira mu club zawano oliwo express ate mwe mwatuzaala naye vira ne express bakwatagana ngeri emu oba endala babayiramu akooluganda ako okiraba kakati abantu balowooza nnyo nti bagenda mu byobufuzi bagenda kufuna kyekireetawo ebyo era obiraba n'ebintu ebirala mu kulonda zino primary za bibiina notujja na mu bino nze nali RC 86 ne sayininga nti bivuddemu nga ntandise okukola ku radio emu eyasooka ezo ezasooka wano ku Boman naye naleka ligasi n'olwekyo abantu baffe tugende nga tubayigiriza ebyobufuzi bireme kuba malamu ate ebyobufuzi teguba mulimu olina kubeera muweereza kakati obuzibu bwe buvaawo naye ndowooza ne ebibiina ebimu bigezezaako okusomesa abantu nammwe mugezezaako ogwamu ne parties naffe tusomesa abantu owulidde kubanga gwe nange mukulu Mayumba nga twesimbyewo waliwo abakwagala waliwo abatanjagala naye ffenna tuli muki omuntu omu kati lwaki mbeera nkuvuma lwaki nkwogerako ebisongovu gwe packaginga information yo gyoleetedde abantu gibakube mugende mu box awo wennyini mwami Kintu we tuba tutandikira ogamba nti ebyobufuzi bw'obibeeramu manya nti oli mu buweereza si mulimu tugerera akalu kano mulimu ebifo kati ng'emakindi nza okuba gy'osula makindi east yamenye likodi ye constituency esinza abantu abesimbye ku kifo ekimu abantu 20 mu abo 23 ku kifo kimu bw'ogenda Kyadondo East bali 15 bw'ogenda mu bitundu byenjawulo waliwo bali 10 naye nga bavuganya ekifo kimu kino kiweereza message ki eri abalonzi abagenda okulonda abantu bano nze njagala okwebaza ekibuuzo ky'ombuuzizza ekibuuzo kirungi nnyo
banamakindye east abandaba njagala okubategeeza nti makindye east abalonzi baayo gye bali naye obuzibu buli nti kakati enamusa egenda kudda ku Nyooge olukalala olw'abantu 23 nze kati njogerera pate yaffe ffe tusomeseza abantu baffe naye eriyo bakandidate abamu nga ne muluka gwange nze nva Muyenga Paris eva mu main Bukasa tulina Muyenga tulina Namuwongo Bukasa egyo emiruka esatu gyava muki gyava mu Bukasa tulina emiruka giri mmeka 10 gyali 8 kati gyafuuka 10 naye zooni esinga okuba n'abantu abatono ebeera roughly abantu nga 700-800 nge mu Bagaga naye eri wansi ng'ekanyogoga eyo abantu bali mu 10 kale bw'obanga gwe tosobodde kubatuukako manya akalulumye how do you package your information okutuuka ku bantu kati already ffe twamaze dde okweteekateeka tulina abantu 63 buli ki buli zooni buli zooni abantu abo be bagenda basomesa abantu bw'obanga ogenda kutikinga ojja kutikinga bwoti bw'obanga oyogera n'omuntu okumwogereza yogera naye bwoti kubanga bakandidate yadde batambudde tubadde tutambula ne bakandidate bonna kati nga Honorable Abaho Kizito meya Yasini Amahoro ne tubeera ne Etubat abo bakansala bagwa mu doketi yange ne Nasa nga tutambulira wamu naye nga message tugamba abantu tugenda kwogera ABCD kubanga ebintu byaffe ebya NRM byeyogerera olaba akatabo kano akamukama waffe bino ebintu byonna ebikoleddwa mu Uganda for the last 4 years biri muno era obutabo buno tubeera nabo tubugabira abantu n'olwekyo eyo system ze ndaba nga ffe tuyambako sijja kwogera bibiina birala era ne winva wano kati ngenda wali ku office ewa Mr. Yasini eya Paris eya Muyenga kati ffe tulina abacoordinator baffe abo 63 wenfuwa firimbi wano kati bajja mwami kintu wowe nyini kiki ekibadde kiremesezza abantu okutegeera abakandidate bammwe okuva ddala mwami Simbwa Bukyanga avaayo kubanga nyinza okkiriziganya naawe nti Bukyanga mwami Simbwa avaayo kirabikanga abantu Makindye East bawulira nga tebamatiziddwa buweereza babadde baddayo twana extent ti ku mulundi guno baza 23 buli omu ng'alabika yeewulira agamba nti bano tebajja bano zentegeera Makindye East mubadde ne mulina kati omubaka Derrick Nyeko mubadde n'omubaka Ibrahim Kasozi mwalina omubaka Simbwa weevu tukkirize nti yeyiza okwaya mutwala oba abantu baali bakooye. You are right. Weevu bwe yajja there was confusion. Naye kuwevu yesumuluzo kubanga Simbwa ezo okwaya mutwala mutuyinza okulooza bwetto ne of course weevu zibadde nga bbiri actually Lwango zizo okuba na za mukosa kakati Simbwa worked era yakola omulimu gwe era tulina ye mu bya NRM tabivangamu naye yadde teyajja mu kwesimbawo ekitegeera naye Simbwa abantu bamutegeera amaze kukola ki kyekiri kyenkugambye one kati tugezaako abantu bano okuddamu okubasomesa lwaki gwe omuntu wa NRM waddira akaluluko n'okawa omuntu wa opposition muze ebyo byagamba n'ebbaluwa nje erina wano gye yawandiika aba independent gwe bwobanga olemeddwa okuyitamu nga bwe nkugambye oba owagira vira owagira express wavira kuwangudde express akuwangudde lwaki omuteekako lwaki todda emabega woono kubanga ffenna twagala achievement egi naye kakati bano abantu bonna 23
kuliko aba NRM leaning hulid manya nti obululu bugenda kuwonooneka ekyo nkyogera mu kamera wano ne president akyogerako mwaba babiri mwaba basatu muteeka okuba abamu nga bali aggrieved abali mu kamyufu byavaamu nebitama yali mu kamyufu ali omu yasigadde yakomyewo omulala teyajja mu kamyufu naye nga mumanyi NRM nnyo kati olaba obululu obwo bw'obugatto bw'abana ababiri ne candidate ono owaffe abaho singa baba bagambye nti kati waliwo omulala kabandize yavaamu era kati atambula n'abaho owulidde kati tolaba nti awo obwoli abagambye abantu obwo naye kakati mmwe kasitamu eyawukana ku mugendo efuuka ki this is a reality naye abantu tebaagala kubabuulira mazima era kati bakiraba bubi nga nkyogera wano ku kamera kubanga politics is mathematics kati obululu buno lwaki bufa waliwo omulundi kansala bwe baali bavuganya abamu ne bajja independent kansala wanupu nayitawo okiraba so abantu baffe baleme nnyo kuba na mululu nabana abantu bogamba 23 abantu abamu tebabamanyi abamu bazze buzi naye ate kakati mwami kintu abo bogamba be batamanyi era result egenda okuvaamu nga negobadde mulooza nti bamumanyi era nga tebamuwadde take for instance nti Derek Nyeko honorable gwolowooza abantu baali bamumanyi okumuwa tukole just analysis wano mu studio yali muvuka wa youth mu NRM era bwe yawuguka n'agenda eri kati ekizibu kye twalina mu biseera ebyo biseera bya covid kati weevu we yajja nga bagamba nga bateekako bate naye kati ku luno abalonzi ffe tugezezaako kubanga tutambula sibeera mu Makindye East yokka ne mu West mbeerayo tubeerayo ne ba omukulu Lukyamuzi navuga adimini waffe abasekretariat bajja waliwo ebintu ebimu kati ebitugatta bye tukola kati nga tulina strategy kubanga twagala kuwininga tulina kubeera na winning team kakati awo ku kintu eky'abantu abangi abo era ogenda kwesanga nti bano abamu adde bangi bagenda kumenyekera bwereere abalonzi bageze nze kati mbeera nabo ennonda eyo voting pattern eyo eyoleka nti bagezi tutandike nti mwami Simbwa ye yaliyo nemuleeta mwami Kasozi nemuleeta ani aliyo kati Nyeko voting pattern eyo eraga bagezi nkugambye wali covid obugezi bweyolekera Kasozi okujja kubanga tulomba kwasanga sanje kimu yasanga conflict within the party mwalimu wabadengamu obumulumulu mu kibiina abantu yes kubanga nze njagala okutegeeza singa twali steady singa tulina omubaka wa NRM naye kati Kasozi najja n'amenya breakthrough ekyo kati twagambye no we are serious this time kwanga enjiri ya muzeyi tugitambuza ne kakati bwenva wano we are going to talk to voters ate nabo batandise okulaba bagamba naye bano abangi nze sibatidde owulidde kati njagala okugamba bw'olaba kati ng'omupiira nga muli mu group katugambe nga ku Africa Cup of Nations AFCON kakati gwe n'oŋŋamba nti eno group erimu abantu bano na bano oyinza okwesanga nti ettiimu gye mugamba nti nafu kati ffe tubadde n'ebizibu byaffe kati twatuula tutandise okubikanika bulungi nnyo era abalala abamu bajja kufunanga na zero nze nkubuulidde wano put it on record abamu mu polling station ezimu bajja kufuna zero ng'owa NRM kwanga olwedde ebizibu by'abantu ebibaluma tubimanyi ebisinga bikoleddwako mwami kintu waliwo ebiseera bwe twabeera katukozesa ekyokulabirako kyebyemizannyo nga tulina kye bayitanga VEC Villa Express ne KCC kati we tuli mu byobufuzi tubaddewo ne NRM twabeerera ne DP ne FDC naye kati tulina PFF
Tuina National Unity Platform ina amasanyalaze amasanyalaze gakoze ekiwa ne NRM ina amasanyalaze ebyo tebyongedde kubuzaabuza balowoozi okusalawo mu ngeri olusi y'obusungu ne basalawo ekitwe kitagenda bagasa emyaka 5 agafe gali ku high voltage agaliwa againi yalewo kwanga ebyaffe kati kankubuulire emiruka gye nkugambye egyo gyonna tulina seed school ekansanga tulina health center ey'ekisugu owulira ebyo ffe kwe tutandikira tusiga ekifaananyi kigazi tuyinza obutagigaziya paka kuggwaku national level naye kale tugaziye paka Kampala district Kampala district nze kugamba ewaffe amakubo to seem like we are discussing much the east politics kati Kampala sanyaza guy high voltage galabikirawa kati njagala okugamba ebintu bino kati genda mu bantu abakola mu butale Kampala yonna bakeera nnyo ku makya because of peace and stability omuntu akeera n'agenda n'asuubula n'akola ekyo kimu genda mu industry ya boda boda nga tetunava ku butale sabiti erabikira yeetanga obutale babudduka bajja ku nguudo akatale ka usaafi kakale emidaala giriyo mikalu tewaliyo kati gendayo olwedde kesi yalanze egyo emidaala emikalu bano abantu bavueyo olwedde KCC yafuna ettaka batandise okugenda trade order yafulumye ng'ebagamba mugende nakawo waliyo emidaala nakawo wembadde atawo ozanyiramu area bazimba babalemye okujjako abo abatundira ku nguudo muzanya byabufuzi nedda bewagula bwewaguzi naye boogera ne gavumenti kuba babafunira n'ekifo ku saiti zebwayise ekifo abo bavwe awo waliwo ekifo awo akatale waliwo kalabyeko akali awo ke bazimba ate babadde bawulira kubanga gwenga mobilizer akatale kongamba wabadde wakatale akakadde akokukaleerwe nkamanyi naye olw'ensonga z'ebyettaka waliwo akebiti akala ke bateekaawo akebiti ne bateekawo n'amatundubaali anti wulira bano babadde batundira abantu balumaggamagga babadde batundira ku nguudo eyo isu naye egenda kuggwa kati nkuwa ekyokulabirako abantu abalala abali mu business industry abakola emirimu gyabwe be bano abasuubula ebintu nga babijja ku bano bwe bagenda okusuubuza ate abalala bw'ogenda mu urban areas ez'omu Kampala zonna kati waliwo wholesales ng'abantu tebakyagenda nnyo eri mu kikuubo ekyo kigamba nti service delivery zeeyongedde okutuukawa mu bantu bw'ogenda mu bano abakola emirimu gino egy'ewakaali egy'olweggulo bansika capati biki ate nabo gavumenti ebateekamu akantu abo bansika capati abo balina n'ebibiina byabwe mulimu kati ng'abakyala bano abakeera atunda kabalagalawo biki bekolamu bu groups zezo zisaakozi z'owulira nabano abavubuka ababeera mu ghetto babataddemu ssente za gavumenti nga za sakozi kati omwana oyo yakeeranga ogenda okukuba akabadiya tebakyaliyo era njagala okwebaza afande eddamulira ne maama ow'ekyambogo owulidde hajjati tumumanyi jetinamyalo bakoze eki abantu bayambye ate bw'oyogera newata ku TV ajja kusekera gy'oli abalamu wano tewanayita na myezi mingi twakavuye katwe wali hundreds of people nga babawa ebintu bye baasaba okukozesa kasooka tuwumbulemu mwami Kintu okyali program Spark Macha ndi ne mwami Kintu yaliko RDC yaliko RCC ow'ebitundu ebyenjawulo Palisa n'amalirize nakawa mwami Mande Kintu otugendedde kumukuwumulako nga twogera ku nsonga y'abantu okubanga nteekateeka za gavumenti bazifuna webadde otandise okwogera ku bitundu ebyenzigota gavumenti gyetandise okubeera ng'ewa abantu naye eri munnayuganda atanula okwebuuza gavumenti kyegyetegeere nti mu nzigota slums waliyo oba mu ghettos waliyo abantu abeetaaga okufiibwako why at this time tebatandise kati kubanga kati nalabye sako za mwami Museveni zaleeta eri ghetto structures zitandise mu 2023 ngandaba look nze gwoyogera naye amwese kwitale general owa Tungane former RDC Sako
we registered in 2018 owulidde ne covid awo n'atukuba sako yaffe weeri tulina everything eyo process ebaddewo kakati bano abantu boolaba si gwe mulundi ogusoose gavumenti bino ebintu ebadde ebikola kubanga ghetto structures tukkiriziganye mwami kintu tibatandise zizimba ndooza 2023 kirowoozesa abantu nti daakikale kirungi mubajjukidde mwebale president ate talina bantu ayina abawabuzi nga 10 bameka talina bantu bamutegeeza nti eriyo abantu b'okulembera ssebo nga bali mu nzigotta tebalina mirimu bavubuka bali eyo bali mu kunywanjaga kuba butayimbwa n'ebirala ebiringa ebyo all along ate tabalina kankuwe ekyokulabirako ba RCC kati ne ba assistant RCC abaliwo omulimu gwabwe bakola reports era reports ezo zibadde zigenda ne wembeeredde egundi nakawa twalina operation werese creation nali enakawa okuva 2010 paka 2012 late awo ne abantu boyogerako waliwo abakyala b'abasirikale n'abo abantu abamu abeera mu nzigotta bwe twali tugabanga ebintu ebyo bonna twatandika okubateeka ku boodi jjukira omusirikale agenze omukyala asigaddewo era awo bw'ogenda enakawa chairman ekyebu n'eri enaggulu abo bonna nga bafuna enkoko ez'okulunda ate ezo enkoko osobola n'ozirundira yadde nga ebyo byonna bibaddewo enkoko bibaddewo tujjukiza emyaka bibaddewo kuva mwaka bwe guti nga baana ba ghetto babawo ebyalaani hajati namyalo nga batwalira ebyalaani n'afande eddamulira ayinza okuba teyaliwo yali mu kifo ky'afande eddamulira yali era yabitwalanga wa kati bulira however much jjukira resource envelope yekuwa ekyokukola bw'oba olina emitwalo 5 tosobola kugenda mu Seraton n'ogamba oyagala kusulawo kati luli jjukira after covid government yali realizinga nti waliwo ekitali kituufu twagaba emmere okutuukira ddala mu bantu bagamba naye bano abantu ab'omuzigota nga nabo bakyabulamu kati wabaddewo okuba nti groups zino zibadde tezinanyikira kugendera ddala olwa resource envelope kubanga gavumenti esente zetukozesa ezo za sako ziva mu government ministry ya finance wateekwa okubeera nga waliwo budget kati ne batandika sako zezimu ziruddewo ziweza n'emyaka 10 n'okusoba 10 ati mwami ezimu mbuzaabuzibwa budget gwomanyi budget hajati na myalo gyakozesa sente zivaawo ezirwa ezo zakozesa ezo sente zakozesa ezo budget alinanga ye ate owulira ate era bwazitwala waliyo sente ezigenda maka g'omukulembeze w'eggwanga of course yes State House no office of the president yes byanjawulo yes kakati office of the national chairman naye erina budget anti yakolerawa ani agwawa kwebyo ebibiri office of the national chairman agwawa ajatina myalo wali agwawa wali ofisi ya muzeeyi yes ONC agwa mu ofisi ya muzeeyi sente ezo za muwa musolo zezitambuzibwa kakati nkubuuza n'agaba ebyalaani kati n'agaba ulira obutiba bano abantu babeera ate banoonya bakaada nedda ssebo olimba ndi ku kamera bwe baba bagenze mu Islam area abantu b'omusiraamu abo ate balungi bali organized bagamba ffe ekituluma twagala kino nga kakati abakyala basinga kwagala byalaani waliwo abaagala buno buuma obusiika emberenge waliwo abaagala ebyokutunga nze mbadde nga mbiraba kakati bwabibawa nga balina groups zaabwe tebawa muntu kinoomu teno group ekola kino it is part of the government strategy ey'abantu bano okubajja mu bwavu kati waliwo bano abantu ababadde batundira ku makubo owulidde
abo batunda bukyakala busimanyi bikibi beetaaga kapito wa mitwalo 5-10 waliwo tubadde nga tutambula n'omukulu Moses era government enda resource envelope ati bulira yes ne babawa ne babagamba kati bwe mumala mwekolemu groups kakati ekyo kibi ki kubanga sente Hajati gwonenya tazijjawa tazitadde mu nyumba ye ate tebamala kubuuza nti gwe wagira ki abantu bano boolumirirwa abatundira ku nguudo lwaki temubateekerateekera obutale olwedde obutale embeera gye basobola okuliramu ng'eri conducive kati njagala okubuuza singa nategere nandibadde nina obutale bungi bulimu emidaala emikalu obutale kati akatale kogamba akawali wano ku kalituusi ekatale kokka akatale kenateete lwaki mote muli akatale kenateete for example oli munamawuli akatale kenateete abantu bavaawo wali ne badda mu katale oyogera kebusega akakebusega naye waliwo emidaala emikalu ati omanyiyo ulira waliyo emidaala emikalu mu katale lwaki olowooza abantu bakettanira ndowooza abantu bangi abakagendamu nze mpitawo nejuzi nalina akayitawo njagala oddeyo batandise okukomawo ku nguudo ku nguudo ki ngaawo sirabawo bantu busegaawo akawungezi ebyo birala nnyo tetwera na nnyo bitya kati nze nkubuulira ng'akatala muntu asobola n'okgendayo ekiro n'agulayo ebintu owulidde abo abantu ne kesisinze ayina byona ne bwomukubira essimu babawa abo abantu notice era enforcement ebakola ki ebakwata baliwa abo abantu abo batundira ku makubo illegal kesisi ebakwata era babagamba dda time frame tibanaye mudde wano ekitintale wali waliwo akatale ke bazimba tekannaba kugwa naye bukoto owulidde naye nze njagala okutegeeza eyo si issue eri nti abantu baffe bano bavudde batya muki waliwo abantu abamu nga bangumya mutwe era abo gavumenti ate bino ebintu tebabitandise mu campaign for your information anyumira okutundira ku lubalaza fo kyogenda mu mudaala katale nga obeera n'abaana abamu ng'omwana omu alina empisa embi ngoba tewamuzaala naye n'abo abantu mu societies babeeramu especially mu urban area naye ze njagala okutegeeza nebaza KCC nebaza ministry eya Kampala Hajati Misa bagezezzaako okuteekateeka abasuubuzi abo era waliwo sanite awo wogamba awo ku kalituusi tewali wangeddeko babanga ababaka ba president kubanga is the appointing authority naye olabanga message n'enteekateeka za gavumenti zituuka mu bantu ne bazitegeera kati njagala ekyokulabirako bw'ogenda mu division zino already program za gavumenti ezo zenkugambye nga ez'okugaba enkoko waliwo abantu abaganyuddwa mu nkoko era bali bulungi abatanaganyulwa kyeki kyaganya bajja kubatuukako kubanga bagenda ku bantu abeetegese gwe banaakuwa batya enkoko nga tomaze kutegeka kiyumba waliwo abaganyuddwa waliwo kati abakulaba ku Spark TV bakiwulira for the first time gavumenti egaba n'enkoko bazigaba naye waliwo abakiwulira kati nga gwe gusoose kyeki kyenkubuuzizza nti policies ne programs za gavumenti zisobodde zityotuuka ku bantu kubanga bangi zitannaba kutuuka nabo batazimanyi si kipya era bambi beesanga bavumirira gavumenti naye nga tebamanyi nti erina n'enteekateeka y'okubayamba si kipya owulidde enkoko bazigaba era abantu ne bazirunda era ne babenefitinga enkoko ezo baziyita ezanads it's not new it's there era kati woyita nga omukulu musoke enkoko ezo babadde bazigaba bwoyita mukulu musoke akuwa data yonna era bazigabiranga mu structure ya nads gyosembye okumanya nga nadi zegabye enkoko mu makindi oba bakoma sikubanga singa nabaze kwebuuza ku musoke naye babadde bazigaba wanti gwejomanyi nenakawaolabyeko gwe bw'oba oyagala okumanya bino ebintu nze kati nkugambye genda obuuze omukulu gwe bayita musoke musoke akola ngani akola ku gundi ezo programu ezo ez'okugaba enkoko
bangi Musoke mwami Kisanja Musoke mulala anti tolaba temunonyereza kati olaba kati n'abantu Musoke naawe omunyonyola abantu buli omwage nanoonya Musoke okumanya babagabe enkoko wulira yes government wulira nyini mujiko togedde n'abantu tebalina information nti wajja bajirina bano abantu babajja mu parises buli paris ina leadership yayo bano actually bagamba ne ba kansala abalondeddwa tikati twagala abantu okuva mu muluka bweguti ne bweguti owulidde mujje amannya ago tugende tubakebere kubanga tebajja kuwa nkoko ng'ogenda ziteeka ku lubalaza era abo abeetegese babadde nga babawa enkoko all this period omanyi mwami kintu ebyenjogera twetaaga tugeraageranye ebiro bino n'ebiro biri ebyayita nti njaga okuwa ekyokulabirako ze ebiseera bwe nasomeranga bano bwe muyita RDCs nduza baayitibwanga CGR Central Government Representative era mpiji nga tebananajjukutwako Wakiso mwami Levizimbe ndo ze aliko CGR naye nga bw'omulaba wabazze ne ku ssomero abuulirira bazadde nakubiriza baana kulabika nga babeera ba citizen ab'omuwendo naye kati naye kati ba RDC betulina batembeeta ekintu kimu President Museveni n'olwawo muwulira nga abuulirira abantu n'okubasomesa n'okubategeeza nti abange waliyo bino saagala olimbe era abamu kati kye bakola kati nga leero ojja basanga ayimiridde n'agamba ono kandidate teranatagiza najja wano oterugenda mukkiriza ayitawo n'ebirala ebiringalabika okubanga kati kankugambe Jack okunnyonnyola enteekateeka za gavumenti Jack is the RCC balabika nga bali mu campaign wulira tebabeera Jack is the RCC nakawa manya gundi Machindi ne assistant Kyala Mwebe mbamanyi nnyo kuba nze wenkulidde senior to them babeera nnyo okutunulira government program because it's part of their role era bino byenkugambe ba beneficiary bwogenda wali bakugamba tulina sako zino ekitabo kikino gendayo ku ground tulina bino abantu baleme kuba na impression nti olw'okuba abantu sakozi kati nyingi bazireeta kufunirako bulu bino ebintu bibaddewo nze nkugambye yaffe twagitandika 2018 kati banatuwa sente kati olidde nga bagamba nti Museveni yawadde bafoma RDC sente nga tubadde tutambula kuba twateekayo n'ebipapula twabiteekayo dda naye tulaba nti era kati byemuliko byemuteekateeka era bagenda wammwe ate batya basezaawo tuzeeyo abantu abawangaebintu ebyenzigota abantu abali obubi ate kakati gwogamba abenzigota babawadde ate ogamba mwekolamu nadda ssako wali abantu abatamanyi na bigenda mu maaso nti beetaaga okukolamu ssako babadde bano bagenda nze nkugambye waliwo ssako ze zimu ezo zoolaba ng'abantu babadde beekola muddo omulimu tebabitandise kati problemu weeri yange tonabagitegeera nti ababaka ba gavumenti omulinga gwe mobilizer omulinga ba RCC balemereddwa okunyikiza message ya gavumenti eri mu buyinza ate nga ina programs ennungi gwokimanyi nti eri abantu abatamanyi nti eri ensimbi za gguro abakyala nga tebazimanyi twala nekyokulabirako mu bitundu nga bino mu Kampala nga sente tebazimanyi era omu baatuuka n'okuba nga bayimira kazinano z'omukyala bamulaba anti kulira sente za gguro n'ayogera n'agamba sente bazire teziriyo anti kulira sente za gguro bezajja era gavumenti ne muzeeyi yakyogerako bino bye batambuza abantu nti leeta kino leeta kiri yali abyogerako n'agamba omuntu ayagala kutandika bizinesi ate omugamba leeta endagaano leeta ekyapa simanyi biki that was not the intention of that project zino mukyala wange yagenda n'atendekebwa financial literacy biki ate nga yo gavumenti omusalaba yagamba esente zigende mu banka abo abasobola okubanga balina ebisaanyizo wanga jukira zino sente bazikuwa teziba za kutwala butwala tewali sente gye gavumenti teyinza kubeerawo ng'egaba bugabi sente waliwo condition naye ndowooza either waaliwo obuzibu oba abantu abali bakola mu banks ezo owulidde okuteekawo embeera era ekyo gavumenti yakiyingiramu waliwo abantu abagoteekawo embeera etya
sente zino bazikozesa okutuukiriza ebiruubiro byabwe. Yes, government yakiyingiramu. That is on record. Esente za ggulu. Sente zenjogerako ze zino zenkugambye nga eza Paris Development Model, SACCO, ezenkoko ze bagabanga ezana, it has been there. Si kugamba nti mu campaign era waliwo kati issue endala ey'abaana ba skilling. Gwokimanyi nti hundreds and hundreds of youths bakola testimony ku skilling kubanga waliwo abaana abava mu masomero babadde babikola on camera. What do you call testimonies? Of course, skilling ziraba abaana bagraduating, thousands of them mu hubs ezenjawo. Ne tubalaba where do we see them after? Oh, you are right. Kakati abantu abo bali mu communities era batandikawo ebintu byabwe. Jjukira omuntu obadde oli ku zero ne bakusomesa 6 months n'ofuna neyo certificate. Okimanyi eyo certificate ya DIT? Nkimanyi. Nkimanyi. Impact eyo gye bakutaddemu ng'osobola okwetandikirawo. Abamu bakola welding, nze mbamanyi. Abamu be bansala n'enviiri guno omutwe bamanyi. Abalala abaana abawala balina ebyalaani. Abalala bagenda mu bizinesi buno obutono. Kati bw'oba nze president buli lwabeera ku lwale, these children are here testifying every day and night. Bangi nnyo, the whole country, and they are in hundreds. Mukiseera kino ekyakakuyege mwami kintu BRDC n'abakulembeze ab'ebitundu ebyenjawulo regardless of their political shades bayinza kukwatagana batya awamu campaign zino ozikozesa okwongera okwenyikiza government programs kubanga tukize tugane government ebeba yakukyuka waliwo sente ezafuluma ezirina okukola mwaka gw'ebyensimbi ezitannaba nakubaako wezikutte ziri eyo. Tuyinza kweyambisa tya campaign zino okutegeeza abantu ku nteekateeka za government n'okuziganyulwamu. That's fine. Yes. Kakati ffe already omulimu twagutandika dda. Akatabo kano okalaba? Yes. Mulimu information yonna the 40 years biki ebikozeddwa obuli ng'etofwali oba omuganda contribution the last 40 years. Kakati mu byo mulimu ng'ebintu bwe twogera ku ddembe, bwe twogera ku development, bw'olaba Makindye nga Makindye division infrastructure ey'enguudo bwetyo bwe yali, naye waliwo omubaka omu ow'omu west abaddeyo yagenda n'akubya billboard ng'alaga yakola oluguudo oluva Ensambya okukkirira n'otuuka wali waggulu Nsambya Kirombe. MP akola oluguudo ebyo balimba abantu gamba gavumenti yekoze oluguudo Kasarama road luno bagenda kuluggulawo lwali impassive bacontractor baali bafunye ebizibu. Waliwo enguudo ezikoleddwa ng'era zirabirwako Namuwongo Mukwano road Kakeeka kikutwalira eddakiika nga 6 zokka bw'oba olinnye bodaboda okutuuka wano. Kituufu. Ne taxi oziraba. Wali junction ya Clock Tower is part of Makindye ne Central. Olaba otya traffic flow entambula ebyo tubimaze. Obuweereza buno buyamba ebintu bibiri, service delivery zituuka mangu. Kati ffe bwe tuba tunoonya akalulu tubabuulira ebyo ebiri mu bitabo byaffe mu manifesto ya president, kubanga manifesto agikola nga ekigendererwa kyayo okutuukiriza ebyo ebinaava nga bikolebwa ku budget eya ministry eya finance. Bamemba ba parliament gye bayisa ate si kutwalayo bamemba ba parliament abagenda okukwata emiggo okuba abantu mu parliament. This time round parliament egenda kukyuka. Get it from me. Egenda kyuka etya? Bagenda kuteekayo abantu kubanga already NRM kati betwogerera kati kulira kubanga kati ab'opposition ababaddeyo kiki kye bakoze okujjako okubeera nga bawakana
kubanga kubeera ku opposition tekitegeeza ti jangu wecyange mu parliament gendawo teekayo ebibyo naawe olobinge babenalemu abaddeyo bakoze eki bakoze ki kakati nze mu constituency yange tetubadde nawa NRM bakoze nga mubaka wa government mobilizer kati tekankubuulire okutuwa general picture okusigira ekifaananyi ekyawamu mu constituencies zonna over 500 bwe tukola checklist eya NRM yes kubanga nze njagala kukubuulira tusibule mwami kintu genda yolabe kakati munoonyereze nnyo tukomawo ddi ompita olulala era mbalinnya kugamba nti byonnyonnyola birungi naye muli batono ababinyonnyola tuli tubanoonya abajje banyonyole tubafuna ate nga government programs nnungi ezo yes sibula abalabi baffe njagala okwebaza babadde batulaba ku Spaka TV mwebale nnyo abakozi n'emikwano gyaffe mwenna tiffe tetujja kukoowa kujja kubabuulira era njagala okukubiriza bamemba ba NRM bonna mu ggwanga naddala mu Makindye East Makindye yonna mu Kampala buli wosanga box eya bus osookera ku wakikofiira ticking ebintu bigenda kujja ate byatandika dde okujja bibaddewo for 40 years bibaddewo 20 years twazimala mu kutabaala entalo tweyanziza baradisi bakkirizibwa okuba kampeyini baradisi obuzanize Syria DC naye bakkirizibwa okuba campaign okubira government eri mu buyinza sinalaba yakuba campaign sinamulaba kale tujja kuzamba okulage program Spark kumachawe tebetambudde olunaku lwaleero abatuukiriza bigendera bya gavumenti ku lwa Munange America Irene Hamid Wahab mwebale nnyo kubanga mubadde naffe n'ekya ssaawa 12 paka ssaawa 3 nja kuba ffenna nja kukwebaza betubadde nabo aba ku kamera abamu transmission n'abadde mu control room mwebale nnyo mwebadde abatone tuddamu nga tuzeemu olunaku olw'enkya